jako akawuwo. Luwaga Bashir ne munnategerekese Keria Muhammadi be bakwatiddwa era nga kati bali mikono gy'ababuyinza lwa kubbanga motoka ekika kya trailer okuva mu ggwanga lya Kenya olwo ne bazireta kuno ne bazitema spare gwe batunda. Bano omutonzi yabaviiriddemu ku trailer ya Kisembo Joseph ng'eno bagibba okuva mu ggwanga lya Kenya nga balowooza ya munnansi wa ggwanga eryo kumbe yali ya munnauganda ne bagitema spare wabula ng'ebibbo bitayala kwono kwe babagombeddemu obwala. Trailer yali evugibwa omwebamika Muhammad Gasuuza yagivuga ng'etisse ebintu n'agituusa Uganda amala okutikulako ebintu ifakyo mu Mombasa Sarau kulagana ne bannayuganda ne Kabuye basalawo ne babba trailer eyo bagitematemamu ne bagitunda ebiwavu ku bantu ababulijjo. Ababiri bano olunaku olwaleero lwe badde balina okugasimbagana n'omulamuzi wa kkooti ya Mwanga Mengo beewozeeko kyokka omulamuzi n'atalabikako wabula ng'olunaku olw'enkya enkoko omulamuzi wa kugikwata mumwa okusobola okuwuliriza ensonga zonna. So ne batugamba tukomewo enkya ku makya naye nga zikyenjagala bwenkanya naba abantu nvumirira n'abantu bannaaye n'okata tuferayo omuntu n'ogitematema kuba nagenza okuwulirizaako nga baŋŋamba bwe batyo bakola kasawala bwe tufera ng'eriko ennamba z'e Kenya nga bagibba nga bagitematema. Kisembo akukulumidde poliisi olw'okuvuluganga ensonga ze nga kino kye kyamuwaliriza n'okuddukira mu kkooti asobole okufuna obwenkanya kubanga obujulizi bwonna obulumika abanyazi banno bumuli mu ttaano. Era ekindeese wano kkooti kubira mulanga kkooti nnyambe esale omusango gwange n'obwenkanya kubanga abantu bonna mbakutte era omusango gwange bagukkiriza naye nfunyemu challenge kubale natuuka e Uganda wano nfunyemu challenge y'amaanyi kuba omusango gwange gwasookera Nateete ku poliisi. Nateete ku poliisi ne baguvuluga nga buli gwenkwata gwe bata ngenda okulaba sifunye bwenkanya nengukwata nengusa ku region e Katwe. Bwengusa ku region e Katwe ne bafuba nnyo okulaba nga fayiro bagiyitayo e Nateete era ekyakolebwa ne bagiyitayo nejja ne fayiro okujja kyasenga okunsesa nga fayiro yonna bagikubemu ebituli. Atumba Krizestomu nga ye munnamateeka wa Kisembo atottodde ensonga zonna saako engeri gye batuuse okukwatamu bakyala kimpadde bano okuva e Nateete gye basangiddwa. Kisembo n'avaayo Mombasa n'ajja e Uganda n'atandika omunyigo gw'emmotoka ye emotoka yasanga nga bagitemyetemye ng'eri mu garaji emu esangibwa e Nateete ku ttaano. Basobola okugoberera abagibba babakwata era olabadde baleeseeko omu Mohamed Kabuye muggulako omusango mutongole mu kkooti kuba bane basobola okukwata gwe babagulako omusango bagenda ekitali katono yabadde asigadde nga yeekose ne basobodde omufefetta ne bamufuna. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. La poliisi neebwa amagezi emuzze enkya ku makya nga manzi waali bamusse mu kaguli bamusomera omusango abe